Yes mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya nenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade Bajita Faadi TV ujimba ne updates na vali waliyo Faadi UG News akosane ke BTV uji waliyo KR TV Uganda now mwangera kumanga mugifollowinga mbanga mati ombiri gwo mugenzi Western Ampija kutusidwa mu kanisa awali okusaba okwebaza olw'obulamu bwa maama wa Bishop David Kiganda. Ilanga pastor banje munenga bakoze ki basodo kwanga batandika kubanga bajja okulaka nga bakola ki okulaka nga bakuba eriso evanyuma jukira onagira kuba atwalibwa jagenda kubanga zikibona ko olwenkya asadize Masaka Villa Maria ndowooza onako olwenkya kusaazi jja kuba munana ezemisana nchiwandozo omubiri gwe gugenda sula Masaka onako olwaleero ilanga pastor Wilson Bugembe bamuko abatusedda kulumbe okulaka nga bakola ki okulabikanga Bambi babeera okulabikanga Bambi babeerawo pastor wa Bishop David Kiganda kitalo nye kya maama we okubanga afiiddwa maama we omwaka nga tugutandika bwetiki omwaka teyagutandise bulungi omwaka teyagutandise bulungi musajja watu Bambi kitalo nye kya maama bwatyo bwe yafudde ekyamuse titulina kubanga tufunya information kubanga eri abantu bangi beebuuza yafudde kiki ekyamuse tewali amanyi ndowooza Bishop David Kiganda ne family ye bebamanyi ekyasse omuntu waabwe antiwa abasawo bakoze ki baba wade alipota bimuko ebyakoze ki ebyaviddeko omukyalo n'okubanga akola ki aluzinga obulamu bwe Pastor Wilson Bugembe yatuuse dda ne Pastor Senyonga omulabyeyo naye nga naye yatuuse dda batuuse dda wali sadiza wali ku kanisa gye bagenda okubanga basabira omubiri gw'omugenzi Western Ampija kitalo nnyo Bambi ekyamama wa Bishop David Kiganda Bishop David Kiganda jukira omwaka ogwedde ogwa 2024 ne mama wa Pastor Tom Mugirwa ne mu yafiira Bambi ne yafiirwa mama ndoza nga tugutandika ndoza nga mu wali gwa kutaano gwa mukaaga wakati awo ndoza makati gw'omwaka ogwedde ogwa 2024 za mama wa Pastor Tom Mugirwa ne munaye yafa nengo obulamu bwe butyo tewali kyakukola Bishop David Kiganda alina kuba munaye nga aguma musajja Maziiga gamuyiseemu nga omanyi Maziiga kizibu okugasiba ne wokola otya ng'ofiiriddwa omwagalwawo ng'ofiiriddwa omuntu okatukizinga maama kiba kizibu okusiba Maziiga bantu bangi bageza kubanga bamugumya Bambi musajja watu asobola kubanga aguma kubanga obulamu bwe butyo nabagamba nti obulamu bwe butyo poti twafuna bwa ddembe gibamiranga amajja kosana amagenda tebula munnange boyina kuguma bugomi kubanga bo obulamu bo twabufuna ne bwakookoonyo kyeba bagamba nti lumbe musolo okusaaga woguweera kubanga omusolo tuguweera buli wamu kuduuka osobola oguwaayo ensonga nti ogula ebintu basalako omusolo kyebula agamba nti okufa musolo bagukusanga woguweera Abaganda bagera engero zaabwe oluusi engero ezo munnange nga zijja bulungi ekintu okufa musolo okusanga woguweera It means kitegeeza nti okufa kusobola okusanga buli wonna w'oli okufa tekwewalika tosobola kwewala kufa ebisesinga ng'omuntu wakufa nabagamba nti emmotoka esobola okuwava nga distance mpanvu waali okuva kukubona n'emulumba emmotoka n'ewaba n'emulumba mpaka mu nnyumba ye munda n'emunyigireyo munda n'afa Basito omuntu asobola okuba nga atambula n'aseeramu katono n'agwa ekigo n'obutaseera n'agwa bugwi kigobbo n'abanga aziyiseemu mugenda omuwoyawoya nga yakaze dda nga yafudde dda abantu bafa buli wamu bafa mu bubenje bafa mu malwaliro bafa mu masinzizo bulagamba nti musolo gukusanga oguweera bafiira mu baasi bafiira ku masinzizo okubaita okufa naye nga kitalo nnyo ekyamama wa Bishop David Kiganda Pastor Wilson Bugembe yatuuse dda musajja watu Bambi naye Amaziiga gagadde okubanga gamuyita mujjuka musajja watono ye kumpi akuze mulekwa abazadde bonna balugenda nange ensi eno Mukama Katonda Bambi ye musajja watu akuze mulekwa
Amaziiga gagadde okumuyitamu ne Pastor Sanyonga naye yatuuse baatuuse ddala bapasita babiri be nnakalaba abatuuse ku kkanisa ndoza gye mikwano gya Bishop David Kiganda. Kubanga Pastor Bugingo sinawuli ng'ayogera ku kufa kwa maama wa musumba munne nti oba musaasire. N'abalala bapasita babiri be nnakalaba bokka be bakoze ki be batuusewo ku kkanisa, omusumba Bugembe n'omusumba Ssenyonga. Mbaagala nnyo mwenna bagita Faadi TV UG mwabali mu ggwanga erya Qatar ne Saudi Arabia mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowinga mubankuba kyeyaba subscribinga mwakola ky'amaanyi. Mwabali mu ggwanga erya UK, abali e Canada mu Toronto, abali e Saudi mu kibuga Riyadh, abali e Iraq mu Baghdad, namukwaya Rosemary ali mu ggwanga erya Germany awo mu Berlin. Kutumiddeko kubanga ofollowinga Faadi TV UG. Maama yoyo bw'atyo bwe yafudde azikibwa nkya Villa Maria endowooza Kitanto oba Villa Maria Masaka. Villa Maria Masaka olunaku olw'enkya saawa zijja kubeera 8 ez'emisana. Bagamba nti temusubwa abaana basobodde okubanga mugenda okuziika mugende kubanga endiga ndowooza zisuubira okugenda okubanga ziziika Bambi okubanga ziziikirako Bishop David Kiganda. Omulengerera musajja wattu ayagadde okulokosa ku Maziiga, musajja wattu Amaziiga nga gabula okumuta. KTV Kingdom TV gye bali live era nga babiweerezawo live. Gwagala okubiraba genda ku KTV Kingdom TV ne ku KFM nsuubira ku ebiri Kingdom FM. Kitalonye Bambi kya Maama, kitalonye Bambi Faadi TV gye mbeera bulungi. Mbagala nnyo mweraba.